Buli mwaka oluvannyuma lw'olukungaana lw'abaweereza olwa Annual Ministers Conference olubeera ku kanisa ku Shante Focus Center Mengo mu Kisenyi wabeerayo empaka za Kingdom Got Talent nga zino zibeeramu abantu kinnoomu ne kwaya ezibeera ziyimbye ennyimba ezeekuusa ku mulamwa gw'olukungaana luno ogw'omwaka guno. Olukungaana lw'omwaka guno lwayinze nga 26 omwezi oguwedde ogw'omusanvu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno era nga lwabadde wansi w'omulamu ogugamba nti Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabi waffe anaabeera ani, era nga kwaya n'abantu ssekinnoomu abagenda 50 be bavaayo okuyiiya wamu n'okuyimba ennyimba eziri ku mulamwa guno. Kati olwaleero empaka za Kingdom Got Talent zitongozeddwa ng'era abagenda okuzeetabamu bakutte obululu omulina okumanya gwe bagenda okubbinkana naye. Akuliddemu enteekateeka eno Kisakye Philip ategeeza nti empaka zino zaakutandika ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja ku ssaawa 10 ez'olweggulo era nga zaakubeera butereevu KTV ne 93 Kingdom FM. Atasobodde okubeerawo nakulaleero okumanya nti kwaya kijogenda kukwatagana kyolina okumanya n'abatabaddewo babalondedde so okwongera okulaba ngaenteekateeka zitambula bulungi so obulambo bwonna nga kwaya lunaku ki nga kwaya ekwataani oba ssekinnoomu byonna bigenda kubeera ku ndyogo okumire ku ndowooza 93 ne KTV ogenda kuba osobola okutegeera ddi ozannya era osobole okukunga abawagizi bo basobole okulonda ku lunaku olugenda okuzannya. Ono akubiriza kwaya ssaako n'abantu kinnoomu abagenda okwetaba mu kuvuganya kuno okugoberera amateeka. Omulimu okukunga abantu kulonda era olina okukunga abantu ab'enjawulo kijja kuswaza nnyo kubanga oliko muli kwaya abantu 25 ate ne mutuuke ku lunaku lw'okulonda omuntu ssekinnoomu abakuba abajje mu mpaka muveeyo n'obululu 3 ye ng'alina bululu 40 kiba kiswaza nnyo so tubasaba mukunga abantu bamwera abawuliriza n'abalabi be balonda era ng'ebirabo kikakasiddwa nti bingi ate nga binene omuli n'ente eri abawanguzi. Era twongedde okusinziira ku lw'okusaba kw'abantu bagamba okusimajja kututwala abantu bati naye tugenda twala abantu 7 ku fayiro era nga bulijjo omuwanguzi waffe Bishop Kiganda yasalawo omuwanguzi wa Got Talent atwala Ssemime Wente then ebirabo ebirala nebijja nga bikuberegana okusinziira mu mitendera of course singa mukimanyi Kingdom Media tulibakayo babirabo binene tugaba bulabo butini so tujjagabira ddala ebirabo ebinene bijjirako ddala emikono abamu bayinza okubawo nga beevuga abalala nga bakwasizako emikono ebiri bapangisiza akamotoka sobola okulaba nga ekintu kitambula ddala bulungi. Abali mu mpaka zino ab'enjawulo babaddewo mu kutongoza era nga baweze bakira buli omu yeeswanta okuwangula. Mwenna abagenda okuvuganya temugenda kwejjusa era n'abo abagenda okuneesimba nga tugenda okuvuganya neerinye kuba omwaka guno nazze nga kituufu mu maliri omukisa nti tugenda kubeera bamu kubagenda okubeera nga tweteeseteese ekimala tugenda kukola ku lunaku olusembayo kitegeeza tulina okweteekateeka okumala era abalonzi bonna tubakunga n'abakubi b'amasimu mukube nga mulonda divine equals. Twagala tubitwale byonna nga abakubi Uganda ga Yesu. Leero nno baaba yeesibe bbiri Standing Mother ndaba yeewera, Uganda Choirs Union yeewera, Voice of Christ yeewera, ate luno amekwaya egamba neetibwa kati ekitegeeza empaka zigenda kunyuma. Banera beebaziza omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda olw'enteekateeka eno gye yavaayo nayo ey'okubasiima. Okulimba kibi etasiimibwa okulamula atya agiwa omulabirizi olwawo okusanga omusungu wa Bishop ayayaana oba apromotinga choir music oba abayimbi nga Pastor David Kiganda. Kabaga Hemeros ne Kimuli Abdallah ku Rakai TV amalindirire.